Eza amakanisa gonna ne sente zonna ze tufunye nga tuyita mu basumba mu bakulembeze awamu n'abakulembeze baffe bonna tutambulira wamu ne Honorable Member of Parliament nga tuzimbye amasomero agawerera ddala 20 ne health centers nga mu myezi 3 tubizimbye ne biggwa okugeza Kyesereka Bukerere Mozirem Seta Mozirem Town Mozirem amasomero gonna to mention by but a few gonna tugamaze Ngandu Primary School wemuli byeyogera byebyo tugenda wansi ne tubeera n'omuntu wa bulijjo ne tusensitizinga abantu abo era tukolera wamu ne tiimu yaffe ya media njagala okwebaza media fraternity Bukedde n'amawulire gonna ne social medias ebintu byaffe babiraga tusunsulira ebintu byonna gavumenti bye yasuubiza tubimaliriza naye ng'ebisinga byonna tubimaze njagala okubuulira Honorable Minister nti ekizimbe kya municipality kibaze ebbanga nga tekiggwa tukizimbira emyezi 4 era nga tusigaze omwezi gumu tukiyingire floor eya wansi n'eya waggulu bwekiri Oweekitiibwa Honorable Minister ku ssente era ze mutuweereza tusolooza ogubadde gututte ebbanga nga tegweyongera mu tayimu eno gye tuliwo nga mukono tuli kimu okuviira ddala ne ku RDC waffe abakulembeze bonna njagala okutegeeza nti gureda yebadde esigadde naye twagiguze nga mpya ekika kya komatishu gureda esinga obulungi era ku municipality weeri eyo nagirabyeko njagala okutegeeza nti enguudo za mukono tubadde tumanyi nti embiera twabagambye mutulindeko tumale okugula gureda yaffe kati keyatuuse tugenda kulima enguudo zonna ezo enguudo ezitali mu budget tulina abantu abali mu mukono nga bo beewaddeyo n'okweteekeramu ku mafuta basobole okubeera nga bakola enguudo endala zitalina mu budget y'omwaka guno ekyo nakyo tukikulaga nti nakyo tukituukiriza under Greater Kampala Metropolitan Honorable Minister nzijukira wajja wano nga tetuli bumu njagala okutegeeza nti olutalo ffe twalutwala waliwo gavumenti sente zetuwanga za local seal nga bolaba oluguudo oluyite Manjiwa district naye zino eza World Bank zigenda kukolebwa first class tarmac nga kuliko street lights nga kuliko ne walkways. Honorable Minister abantu b'emukono tebakkiriza nti ebintu bino bibadde bikolebwa kubanga baali babuulira naye kati ku bukakafu bwe bayina kati tubasensitizinze buli area tukkiriza nti ebintu bino bigenda kukolebwa. Gavumenti etadde proposal y'akatale tugenda kuzimba akatale k'omukika akakyasinze okubeerako omulembe mu Uganda yonna. Twategeka akatale k'ejjinja kubanga era ffe twaliyo ne mwami byabagambye ffe abali wano emukono erugazi ffe twatandikayo. Lwaki njagala okukakasa abantu b'emukono nti gavumenti etuwadde ssente era tugenda kukola ebintu bino nti akatale kaffe lwaki ke kagenda okusinga kagenda kubeerako bino wammanga abantu b'emukono bye beeteereddemu edda bye baatubuulidde mu makyaki ne mu mizikiti nga tubasensitizinga kagenda kubeerako omuzikiti agaffe mu biwandiika ebintu ebyo baateesezza mu design bagateekemu omuzikiti nti abasuubuzi baffe babeera mu kikko mu kifo ky'okutambula okugenda mu mizikiti eri ewala bajja kuba bambuka bwambusi nga basaala nga bakka wansi nga baddamu nga bakola emirimu gyabwe. Kagenda kubeerako health center nga bw'olwala togenda kunoonya health center gyeri oyambuka wali waggulu n'okkirira wano wansi ebyo bye batadde mu design. Kajja kubeerako abaana bwe bazannyira kubanga abakyala be basinga okubeera mu katale bajja n'abaana nga tebalina bwe babateeka. Abakyala engalaawo zandisinzeewo. Kajja kubeerako dduyiro we bakolera dduyiro kubanga kino kyayisibwa mu East Africa. N'olw'ensonga eyo Honorable nzikiriza nve waggulu tugenda ku akawunti ezo tezeekoonako ku akawunti ya district kati nze nga kawo sina ngenyinzira zikwatako nzikiriza ne omukulu akola ku by'ensonga ez'ebyobulimi n'obulunzi ajja kunyongera ebintu nakyo kiramu abantu okufuna ssente ezo
tumanyi buli sako buli parish erina sako tulina parishes oba emiruka mu mukono 88 n'olunyo tulina sako 88 sako ezo zirina obukulembeze era obukulembeze obulina ne loan committees ezironda oba ezikola approval ezikakasa ebiba bivudde ku ki village level ku village level ku kyalo gye balondera abantu abanaafuna ssente zino okusinziira ku bwetaavu nga baba babulabye oba tuwulirize nnyo bannaye tuwulirewo nnyaawo ne babaweereza ne babasubjectinga ku kakiiko akanons committee akapindi Sako ne babasunsulamu ne babala basunsulamu PDM Sako leadership newandiika amannya ago ne recommending district chief administrative office awo nakawaandika recommendation eri amabanka ag'enjawulo nga bwagamenye ekiseera ezo ne zigenda ku accounts ba individuals. So there is no way omuntu wayinza okukwata ku ssente z'okujjako yekka eyali recommended okuva mu loans committee oba okukala okuva ku kyalo loans committee PDM Sako leadership. Abawagizi mwenda mukolera wansi wa ofisi yaffe eya NRM era mwebale okutukwatirako mwebale okukola omulimu omulungi bwe guti. Afande Minister, mukono ogiwulidde naye njala kutegeeza tikuluna ate twafunyeemu nnyo okuva bwe mwatuteeka ne tufuuka abana Greater Kampala titukola era tutambula era kiraga bulazi ky'omulimu gwe tufunye mu bukulembeze bwo olutalo walulwana ripooti zonna baŋŋambye kyozifunye gavumenti byetukoledde nga bannamukono. Naye njagala kutegeeza maama titukusaba busabi mukono eno erinamuuko akazibu kabyabufuzi naye abakozi baffe aba gavumenti tebalina musango. Omusango guli mu kulonda bubi ne mulonda abantu abatasobola kukola mirimu na gavumenti ne mumala ne munenya ate abakozi baffe aba gavumenti abatalina musango. Ngenda okutegeeza bino byonna ebyogeddwa wano yasi bantu kutegeera gavumenti byekoze kati abatamanyi na kumanya nti PDM gyeri etambula ayali kikoze yali badde ssentebe werosi 5 yali badde Ajaruna Semakula ensobi yakolebwa ne mugenda mulonda kati temumanye bafunye nabatakoze eki nabatafunye naye basuubiza ti PDM maama mu disitulikiti y'e Mukono agamba ntekoze ofisi yaffe yatambula gombola kugombolola era omulimu ne gulagibwa bulungi era ne tumala ne tukola lipooti paka ewa chairman waffe wa national nti PDM ekola era batwongedde ne ssente ki endala. So n'olwekyo nga obuyinza ebikolebwa biri munda muki mu nyumba. Ensonga endala minisita tulina ekizibu mu Mukono nti ffe tugenda kumalako ekisaanyaga ne tulina service commission era kyekimu ku kintu ekyonoonya emirimu disitulikiti eno ne tusigaza omuntu omu yekka abadde akola emirimu gya disitulikiti gwe bayita kaawo ye ssentebe wa disitulikiti ate era yakola supervision ku bakozi
kati ye tabaako muntu mulala abadde ateekwa muyamba amuyamba yalibadde general supervisor yalibadde LC5 gwe twalonda yazanya kifiiriza mu disitulikiti y'e Mukono kubanga toyinza kumwamba kipaka kati tetulina service commission nga